batulekemu tebajja kunyigiriza baana okulaba mami Emily nange ensanye zenema tujjira mu busungu kati family yali enyaga sente kyokka babeesibyeko abalengeza up and down kiki kyo ate mami wuliriza nejjali yagwe munenya gwe tuliko nenya era naye tunenya wabwerere kuba abadde takimanyi nti sente family yezirya family badde erya nesirika negamba gwe nti sirika wobaako kyoyogera bakunona naye naye ategeere nti ndo tosobola kugenda ng'ogamba nti buli omu akubba there is something wrong mukunja abantu tubayamba we don't expect anything from anybody tetulina gwe tulengeza ne we batufera okitegeera kuba tewali yakutumye okitegeera anti yagamba mbu abannayuganda bafere tebasiima yeerabidde nti mubayita abafere famire ye yeekulemberera ddala kubanga nze nkugambye we byatabuka nakakibwa okutunda akatini ke nnali nsigaza mu bulamu nenkwata miliyoni emu n'ekitundu nga nze nankyatonya nenjitwala nenjiwa maama wa Jalia omukyalo ze baakuwa wazigulamu emmotoka maama wa kati Jalia akitegeere bamaama be oba baganda be bamunyaga okiraba miliyoni 3 zigula emmotoka because anti olaba sayo ebyo byonna bye bagamba mbu sente yaziguzeemu emmotoka teyabadde mulwadde nze olw'okuba baganda be baŋŋamba kimu mukunja sirika gyali omumanyi bulungi munnange nga tolina ngeri gy'ovaayo oyogerera nagamba nga bugambi nga baŋŋamba kimu weetonde buli watabuka nga baŋŋamba kola video weetonde nga nze nkola bwa kwetonda kati buli kintu kye bagattanga kaawe kye baalukanga ne bataagingawo sente yaziguzeemu emmotoka sente yaziriddemu enkoko teyali mulwadde loolololo nga nze ŋŋamba bugambi mu nsonyiwe okategedde ngwera okyali awo kakadde era nga kali awo kalinze ogula emmotoka akakadde akamu n'ekitundu kalinze kati eddwaliro first of all walina oddisasula bannange bantu mmwe abeefuula nti no muyina essente waliwo ba Bill Gates ffe betumanyi ng'abagagga mulekeraawo bannange okunyigiriza bannammwe ate Jeff yaze yaliko nga tutwalayo miliyoni yatuvuga nga tutwalayo miliyoni emu n'ekitundu business here online ebintu byasaga biralamu kubanga eno Jose tuli bakambwe tujja kubanaanuula n'abazadde bamwe ababbi nabo tubanaanuule ffe tulina tetutya ne baga simanyi mumuyine emmundu kale mujje ffenna mututte gasiya buloolo bantu mmwe tukooye okubeera nga mwefuula nti nno muli balungi ng'ate munyigiriza abantu munyigiriza abaana abeeyiiya ku TikTok basomya abasinga kuno naye emirimu teri nabo beeyiiya nga mwe mutundira ebintu byammwe wano ku internet bw'oba oyambye omuntu teba akutumye gwe kennyini oba onoonya amasannyalaze ga muntu kwongera kutunda bintu byo bwaba kufeze yita omuntu tuula naye yogera naye okiraba mu kifo ky'okubeera nti nno you take your siblings word tosobola kutwala kintu kya mugano baganda baffe basiiba nabo batunyaga basiba batufere ekyo common knowledge temwefuula bafala nnyo okitegeera bantu babaweereza sente ne balya sente it is very common ekyo kyonna tukimanyi ate n'ebya chachi ate temwagala tuyingireko eyo mu bulokozi eyo naye waliyo banyazi bereere okitegeera bantu mwe mulekerawo ebintu ebyo abantu bakoowu ate tubalaba mulowooza nti no tetubalaba tubeerayo mu bumooli nga tubalaba okiraba kati ebyonoonese byammwe bye binajja tujja kubyongerayo tubimaking louder kubanga munyigiriza abantu manyi mami bingi byolaba omuntu ng'akwogerako kati nze ebyo byonna baabinjogerako okimanyi mami Emily nga ne wooba wandimpeerezaayo kintu omutima ekisooka okugira ogamba mukunja mufere yafera Jalia era ekyo era ate nange mwennyini mu kifo kyovaayo njogera amazima nkola kimu kwetonda Jalia nsonyiwa mwannyinaze nsonyiwa naye nga gwe tomanyi kaliro kendiko eno neetonda ne ku bye saakola baganda be bakanya kimu kuŋŋamba gwe Jalia omumanyi weetonde kola video weetonde nga n'ekituufu tebakyogera ate ng'era omuntu mami Emily omuntu yenna nga wayitako mu nnaku obanga wakuzibwa emiliyoni 3 ze bampa oba yali abaweereza ne we yandibadde abawadde kawumbi nze akawumbi kaabwe kaali tekankwatako solo ngaazi bampadde zino ze bampadde kuba nazo nali sizirina walayiga emazima era oli mumativu nze by the way nze nali sirina kyakola Asta wakola party. Olaba go wavaayo. Ovuddeyo n'oyogera amazima go nga we gali.
nti family members be bamunyaga ne bamwawula ate bakyakwesibyeko tuba tukyali awo nti ate ne Bruno K ebintu bya Bruno K twabyogerako yali yeeganye omwana bwe yakkiriza omwana we moved on okitegeera kati naye yeeyamba bakoze akayimba nti ate banzibye ate ye Bruno agamba nti no lwakubanga oli gundi yajja leeti omuntu n'anyiiga nti munaye abantu ababeera Bulaya balina entondo okitegeera naddala ku budde naye ate nabo tebabukwata ekizibu okitegeera oyina business online otunda ebizigo otunda bintu bingi nnyo ebyonoonese bye tuwulira eyo nti amajaani go tegakola nti ebizigo byo tebikola tuwulira ebyonoonese bingi but we keep quiet naye ate oteekako okunyigiriza abaana naffe bali tujja kubajjayo nawe bakulengeze nawe basuule bizinesi yo oba teweebereddemu wano mwatisatiisa ono omwana ono butabiko ono gwe bayita pressure ne mumutisatiisa ne tutunula ne tugamba yi naye bano beesiga ki okay we moved on naye gwe buli omu naawe sooka weekebere mu mutima olowooze nti lwaki kino tosobola kuvaayo n'otandika kwasema ku Facebook oba ku TikTok noga nti omuntu yakubye nga ne sente tewazimuwadde gwe kennyini tewazimuwadde mu nsawo si ye kennyini ati nange mami ekinnuma omanye ennamba yange nabuza abo baganda be lwaki temumpa ennamba ye mwebazeeko ne baŋŋamba ye alina ennamba yange bw'anaaba neetaaza agenda kwogera nange kyokka mu kifo ky'osindika sente ku nnamba yange oba mbuuze waazisa ate yazisindikira famire ye anti gwe yeesiga yagamba ata gwe yeesiga naye problem eriwo nti nno baganda baffe family members baffe tebali as perfect nga bwe tulowooza abantu b'e Bulaya balowooza nnyo nti n'Abannayuganda abantu ababeera e Uganda nti no bali so perfect nti olw'okuba wazaalibwa naye abo abantu be basingira ddala okutukubira ddala ne batussa wansi okitegeera be basingira ddala okunyunyuta nga talinamu yadde akatima tolina woogenda musiba kubanga muganda wo abantu balekera okulowooza nti n'abantu batuukirivu abantu abatali ba famire zaffe be batusupportinga n'otusupportinga mu bintu bye tukola be batubeererawo okusinga ne famire zaffe yes yasembeza famire ye wandooza bamulabanga katonda waabwe nze simanyi naye si katonda waffe era munaaye webale kwogera mazima go okitegeera ngogedde mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu olw'ensonga nze kati mami can you for the believing nti maze emyaka 3 ng'ekintu ekyo kindi ku mutima naye nga nagamba banvumye mukunja gw'emmanya agasirika olaba wasirikira emyaka 3 neŋŋamba boyi kansirike mprotectinga famire nga ntunulamu abantu abasabira ewakakande famire ennamba engagga bwetyo gw'omanyi mama wajjali yeeyo gye bantwala okwetonda ekizimbe kyasulamu omanyi zino zigolirayo eziri e Kampala ziri amadaala oguntu guwanvu gukomeeyo bamuzimbira eyo abagaga akawewa akabeera eri birala naye era gyali yakulaga tannamatira alina okusigala kakande ono ayagala bamugulire Range Rover yabagamba mama wa Jaliya mama wa Jaliya ye mumanyi ye Jaliya yes kati ono anti babuzaabuza Kayanja ne Kakande Kakande yo nasabe gundi ayagala bamugulire Range Rover Kakande yo samugezeemu nnyo kubanga onna batikuzi mukunja twogera amazima bannaye leka bantu kututiisatiisa namu waliwo nayagala omuteeka waggulu oba fatu ate bantu gye basomera nayo batikkula abantu okitegeera kaakati ate nabo balowooza nti neno bali baganda baabwe bali perfect baganda bwe babe bakunyagulula Jaliya weekube mu mutima lwaki gwe buli wamu bwogenda buli wamu abantu obakaaba gwe nga gwe abantu abakola businesses gye bali bangi abantu abatunda ebintu ebyotunda waliwo bano bangi nnyo abakola ezo businesses ezaakola abadde akola bulungi ebintu bye naye ekintu ky'okubeera nti naalengeza banne n'abayita ababbi n'abayita abafere ng'ate ffe tatuwa bukakafu tatuwa udiyo tatuwa kikira otaddeyo udiyo yo nze negiteeka ewange nenjongerayo ngamba wange abalala tebatomera abantu mubayamba wendabye byonna nga nabadde mukakamu kubanga okumanya waliwo obukakamu bwe tukuumanga n'omuntu tayinza kkiriza nti mukunja waffe omwasamu yakuumye ekintu ekyo ebbanga eryo nti na wano we yakomyewo guno omulundi gwasiikudde zino entalo
yabyogera wayise ennaku 3 namba nze nali nabiraba okuva lwe yabyogera era abantu ne banziramu buto ne baddamu we baatandikira ne bavuma nensirika ne ŋŋamba kambireke nedda live obudde bwatuuse kati leero era nga sinaba nakola vidiyo n'emu bandi awo ne ŋŋamba naye kankubireko atasooja ono bulaza we eyandeetera ssente wenkubidde ata era babadde mu ddiiro ng'owulira amaloboozi ng'owulira gyali yayogera nga mbawulira bali mu ddiiro nti ebintu bireke lwaki obireka ng'oli ku mazima gwe ata ewo oba oli ku mazima nga munno wamuwa miliyoni oba 10 oba 5 lwaki omugamba akireke bw'oba ogamba nti mufere say your truth lwaki omugamba abireke n'ojjako essimu kuva dda baŋŋamba bireke gyali omumanyi gwe gyali omumanyi gyali omulaba nti ali mu Amerika naye wooli wonna aba akulaba asabira wakakande bakunonawo mu ddakiika eyo kati atajjukira era nawe yali akayana ne pressure era yamugamba eyo yakolako eyo audio n'agiwa pressure mbu ddamu njogereko ku kigambo kimu olabe ekinfaamu eŋŋamba omukazi ajja kunzika mizimu gy'alina nti emizimu gijja kujja girondoola abantu mu mayumba nti oba gijja batuga kiki kyo what is it bannaye balekeraawo okubeera nga batiisatiisa abantu okitegera musindike emizimu ewane wange nja kukwata ejo emizimu njituge ate njimale ngisindike wamwe jijje namwe jibatuge bantu mmwe mwetereze ensi ekooye okunyigirizibwa gavumenti netunyigiriza ate namwe abantu babulijjo ne munyigiriza abantu mweyita ki bw'obanga ogaba teri muntu akutuma nkiddamu teri muntu akutuma era bwe baba bakufeze yiga gwe muntu kiggwa atayiga bwongo ati no ne bakufera ogusooka ne bakubba ogwokubiri ogwokusatu gwe buli wamu wogenda bakubba ate ono omukazi twamuyirawo omubiri we bakwatira ebintu bye Kenya fenda twasitukiramu ne mutumwa advocatingira kati bw'abanga awaayiriza bano abavubuka abato okubeera nti amannya gaabwe agatta nga ate akimanyi nabo balira ku platform zaabwe naffe tujja kumuviirayo mu bukambwe obuyitirivu kubanga tosobola kulowooza nti no gwe wekka gwojja okulya ku wekagojo okutambuza bizinesi zo bantu mwe tuli bakoowu temusobola kubeera nga mutunyigiriza mwaba ejo emizimu gyammwe gyonna gye musindika oba kiki tetulina ffe kye tutya okitegeera buli omu mutiisatiisa buli omu bw'ogamba nti omuntu mubbi leeta obukakafu finished bwaki gwe toleeta bukakafu mukunja yagambye bamuwayiriza n'akola na recording essimu era nekirabika nti muganda we alimu ebyekiferefere lwaki yajjeeko essimu ate lwaki yabadde amugamba akireke bw'aba amanyi nti ali ku mazima ekitegeeza nabo muganda we yagambye yampa miliyoni 5 teyanninze kumubuuza bibuuzo birala gwe nali ku kitanda kituufu yajja n'obubanda obuzinge bwe buti ngolaba kano kazinge najjako sente yajja n'oyo omuwala nze n'adde ndabana ebifaananyi bakeekuba embaga najjako obando 2 naziwo oyo omuwala gwe yajja nayo ye Vivian mukazi we ebiseera bye yali girlfriend nga tannamuwasa nazimuwa nampeeza asigalawo twagenda ziba miliyoni 3 ate adde seming time nakati akyalumiriza nga we yampa miliyoni emmeka emiliyoni 5 nogamba boy ate muganda we agamba miliyoni 17 naye olaba mukunja erudda nejjali oluyinza obutamunenya ayinza oba ze yabawaye kati bano abazituusa ne batuusa ezo okitegeera yabawa naye nze bwe nsindika omuntu nti naawe mukunja sente ate bakugambanga nti no tomugamba mbuno ki tomukubya ndowooza nga bakumenyawo okumugamba nti no miliyoni 3 mukama wange zituuse okitegeera ya nze kati ngamba naye erudda bambi ayinza oba yabawo ezo 17 millions ani wawe ndiza jaliya 17 mukunja buliwo olina miliyoni bakuwako obaje wakosa okusasula wakosa 1.5 ba anti nemwe ekitundu era nagibaddizaayo era maama we yazirya teyaziwa jaliya yadde omugamba nti omwana azirese ensi eno nganzibwe imagine maama wo kennyini okuba omubbi katonda wattu nze wakusirika n'embeera wano ne ŋŋamba kanzikirize ensi enkuba ebyange naye omukazi alemezzaamu buli wanvuma bo baganda be bakanya kimu mukunja omukazi tomwanukula mukunja gyali y'omumanyi bakunona wonna wooli nze natuuse ne ŋŋamba so maama we kennyini ye mubbi kennyini yalya ssente sina muganda we nti nno anti banneegaani ekibanunula essaawa eno gyali yakwegaana nnyina
kuba mama we mumanyi ne womuyimiriza mu bakazi 1000 mama wa jali ya mulondayo mumanyi mukazi mweru munene mumpi wansingo yegatta n'obulago ngero omuntu yafuna akasente omubiri ne gugatta namuwa miliyoni 1.5 ne banfukamiza mu kikomera kyabwe eyo bangalo jali ya yazimbira mama we gundi kalina mpanvu omukazi najja ne banfukamiza n'empanika emikono ne bangamba ngoyo atasoja mwenyini yangamba mukunja tunoonya kimalawo obuzibu nakwenkutte omanyi lwaki enakwenkutte bambi omukazi oyo jali yakulaba yes atomera nnyo bino ebintu by'okubeera nti awayiriza naye mama ono abeera omubbi naye ani Emily toyogera we bato nti mama wo oli mubbi naawe kati aba lwaki teyatwalayo ssente nonna tujjewo wano sympathy obulamu bw'abano nabo tababulyange okitegeera esente we baba azimuddiza nga teyagamba muwala we ekyo tekikulika bulungi yita mama wa muntu nti mubbi bagamba mukunja yanfera n'emu ekitundu gye nazaayo yandyogedde nga nti omwana yakomyawo k'emu ekitundu nga ne abaana balina bazadde baabwe nabo baana bazaalibwa okitegeera maama nga wawulira obubi nga bayogedde ku maama wo nti mubbi naye wawulira bineno kati sente zaalagawa kati nkikole ntya ŋŋambe nti no nti muyite eki mufere aba mufere oba aba mubbi kikyemba muyita ndaba kinene nnyo bannaye okikozesa ku muntu nga maama nti mubbi banange ndaba kinene abana Uganda ize sympathy ez'ekisiru oli bw'aba akubbye omugamba nti mubbi nga ye teyafuna mu nsonyi kugamba bano nti babbi oba bafere bote balina baana bote balina babayita bamaama oba bataata nabo bazadde abaana okitegeera bote balina babayita bataata muleeta sympathy ez'ekisiru kyova olabanga banyigiriza abantu ne bakola ebintu by'ekitumbaavu ne muteekawo nga nti maama kati ye mukunja ye talina mwana we ye mukunja ye si taata wa muntu ye lwaki bamuyisa omubbi omufere taata wa muntu naye mukunja muto nnyo ku maama oli okitegeera muto nnyo it doesn't take away the difference ti mukunja yazaayo ssente ne batazoogera kati omuyita ki oba omuyita ki tuve ku bya sympathy ne reality ne waaba muto era aba muzadde era omwana we bw'akula n'awulira nti nno bu video butambula nti nno mukunja yafera oba mubbi era naye kiba kimukosa okitegeera kati naye kaawulira bwe kiwumpika naye nze sikiwagidde muyita mbu ne maama mubbi mpozi kugamba yabalala naye kumuyite ki kuba simanyi kyakumuyita kuba lwaki ezo zo tebazoogerako ne bazoogera nti nno yakomyawo miliyoni 1.5 maama n'agikwata mutugjeeko sympathy bannaaye abantu banyigirizibwa olw'okubeera nti n'abantu baagala nnyo ebitiibwa baagala nnyo esimanyi kiki ate wano tetwogerawo omuntu waba akoze ensobi ate nga badde agisuulira mukunja naffe tuwoogera amazima lwakuba mwe Abannayuganda temwagala amazima omuntu ayogera amazima gwe mugamba ate okoze bubi maama wa muntu bamukunja nabo balina abaana gundi bamulipizi gundi ba Bruno K nabo balina abaana okitegeera era ebintu ebyo bigenda kusigalayo ku media nga boogera nti nno babbi okitegedde muganda wange kitegeera naye kati baneno bonna Bruno K mukunja baani bonna bato kuoli omukyala okitegeera that's why Martino oba tujjewo ekyogamba nti no maama wa jali ya mubbi because it doesn't sound nice ati tumuyite tutya okay Justin Somesamu kuba munnaye tusobya ye tumuggyemu muzineene emboozi kati ate ssente ze baamutwalira zo tuzikole tutya amanyi oti oba yazimuwa because ono talina namba yamu yabayisiza maama w'omubbi kuba lwaki abatazoogera n'agenda ku media nga ayasama nti mukunja ye mubbi mukunja naye alina abaana Bruno K naye alina abaana okitegeera okubeera nti nno bavubuka bato it doesn't take away the fact nti nabo bazadde okiraba kati ye teyafunye ensonyi teyafunyeeyo kwebuuza kuyita banne babbi kati naye kawulire nga bayita nnyoko mubbi okitegeera abwe kiri bannaaye mulekerawo okubeera nga muweeweeta bano abantu gye mukoma okuba weeweeta gye bakoma okunyigiriza bano abantu bannange tunaakuba mabeere mbyoto nti n'olwokubanga nti n'abantu balina abazadde ffenna tuzadde ffenna baatuzaala era w'obanga okoze ensobi tujoogerako nga bweri ebintu byobirese ku social media muze ku live mugenze ku video ne bazadde bo weebali oyita banno babbi kati ffe tukole ki okitegeera ffe tubakolere ki babbi
ge mazima lwakubanga mwe mwagala okubikkiriza singa badde muntu mulala ne bamuwezo miliyoni emu n'ekitundu ne basanga nti no yagitwala tebani mututte mukomera ne bamusiba bandi muise batya omubbi abamubbi oba mukadde ayo nti sente ya mama yaziwaayo ewa muwala we oyina obukakafu nti yaziwaayo lwaki teyakyogedde mu interview nti yakomyawo miliyoni emu n'ekitundu lwaki teyakyogedde kyo lwaki bo business z'abannaabwe business z'abanne ate nga nabo bazadde nabo balina family ze balabirira lwaki abazikuba ng'ate talina bukakafu ate nga tayogera mazima gonna ebintu by'okubikkirira abantu sympathy yereetedde eggwanga lyaffe okubeera nga tuli mu kunyigirizibwa gundi tanti munnaaye bwe tunamwogerako obuzibu bujja kujja ate pastor gundi ate bannange bwe tumwogerako nti biki nedda enough is enough ye bw'aba teyafunye ensonyi kuyita bano bavubuka nabo nga bazadde nti babbi ng'ate vidiyo zisigalayo kati naye ffe twebuuza akakadde akamu ekitundu ke batwalira maama we ko ng'ate tebakoogerako ko kaalagawa kubanga tebasobola kukasiba ku mukunja okitegedde tebasobola kukasiba ku mukunja bajjako ababaka be naye bw'aba tebafunye ensonyi kuyita bantu babbi nga tebalina bukakafu ng'ate ffe naffe twebuuza ssente gye zaabulira naffe tubayita nti babbi okiraba ate bw'oba toyagala bayite maama wo nti mubbi lwaki maama wo abe yeegatta mu bintu by'ekifere gwe maama wo agenda ne yeegatta mu bintu by'ekifere tebagenda kumuyita mubbi mukunja naye ayina omwana brunoke naye ayina abaana nabo babayisa ababbi n'abafere era nabo famire zaabwe ziba zirumwa oyo yeka si ayina nnyina si ayina famire okitegeera ye waba yatudde mu kamera ne famire ye n'agamba nti bano abantu bafere nti oba babbi kati ate nga ne mukunja yagamba yazzaayo essente ne zigenda ewa maama awo maama ye mubbi the point yange ebadde nti gyali yabiyinza omutuukako byonna nti nno bamwogeddeko bino muganda we biki n'ekigenda mu lumanyo ng'atalaba batesemu maama we nti nate ne maama mubbi era agenda tunda ebizigo bye regardless bino byonna byekwekuno abaasaddaase maama we olooza musiru okuleeta eyo that's why nze ngamba ye maama oba tumuggyemu kubanga banaye ekintu kyama maama we kennyini gwasaddaase kubanga akimanyi nti mukunja waba yazzaayo ssente n'aziddiza nnyina maama aba ye mubbi naye aba akimanyi era abaasaddaase nnyina okubeera nti ayongera okufuna ettutumu n'okutunda ebintu bye maama ajja kubeeramu kubanga maama then ayogera akakadde akamu n'ekitundu gye kaalaga wesibwa siba kyekyo maama aba mubbi bwe kitaba kyekyo maama aba mubbi banaye tuve mu sympathy bwe mutyo omubikkirira MP ebyekisiru ne bigenda ne bibba ssente ne birya ssente enguudo tezikoleddwa ne bikomawo ne betukabira nti omukulembeze takoze kyokka nga babbi abantu muleke tubagambeko okitegeera muleke tubagambeko naye kisusse mubagambeko naye maama bambe muggyemu bambi nze banaye sibalina alimu already kubanga yakwata akakadde akamu n'ekitundu muve ku sympathy maama yakwata akakadde akamu n'ekitundu ye kataayogera ng'alengezza banne mu interview okitegeera owulira otya nga maama we bamuteese mu gundi maama wange bw'aba musaga ng'alina ssente zafeze bamuyita omubbi I don't care bw'aba ng'ali musaga ng'alina ssente zeyatutte newe bamuyita omubbi eyo eba choice ye mulekerawo okubeera nga mukozesa ebitiibwa ne sympathy omuzadde asigala muzadde mukunja ye si muzadde oba brunoke ye si muzadde nantisobola bakomparinga n'oli mukyalo oli omukyala mukulu oba ogezaako okutegeera kye ŋŋamba bannange tegeera kyogala naye omubbi aba mubbi oba mukadde oba muto oba muki omubbi yenna tekubaako myaka bangi nnyo abakadde abali mu makomera ababbye bibasibye ate nabo bamaama b'abantu okiraba kati bano beyayisa ababbi bo okiraba bo yabadde alowooza nti bo tebalina famire zirumwa mwansaide mbusaya naawe owuwo omubbi ne bano bamukunja nabo balina famire zaabwe era nabo bafamire zaabwe zirumwa nga babayisa ababbi balina bakwano baabwe balina bizinesi zaabwe ezifa nga babayita ababbi
kati bo tebalina right of living olwokubanga nti nno boogedde ate amazima. Lwaki we boogera amazima lwaki ate mubeera mubateekako embeera ng'ate oyogedde bubi anti oli maama tumuggyemu. Maama bw'abanga tabadde tayagala kubibeeramu teyandikase oba teyanditudde awo n'asudira muwala we ng'ayita abantu ababbi. Maama mbunze neegula ewa Jaliya kale laba oba bishono byayogera bange omanyi munnaye okitegeera abo be bamanyi ebintu byabwe okiraba kubanga either we maama wa baamusaddaasa okumuteeka mu ssaga ajja tunda ebizigo naye nga maama ebitiibwa bwe sobola kwegula wa Jaliya kuba Jali nange gyendiso nati yatuddeze ka video nakalabye famire ye yonna yabadde mu ddiiro ng'ayita bano nti babbi. Maama we yabadde olwaki maama we teyamu advisinze nti nno banno tobayita babbi sooka tunoonyereze. Ne baseka n'okuseka ne basudiya ne bagattamu n'essukaali nga maama ali awo atudde kyokka nga maama akimanyi bulungi nnyo nti akakadde akamu n'ekitundu yakazzaayo kati ani yakabba. Lwaki baba bakasiba ku mukunja ng'ate mukunja yakawa maama? Either we ku mukunja ne maama kuliko omubbi akakadde akamu n'ekitundu ani yakabba? Nakamuwa ne atasoja wali muganda wa oyo brother wa Jaliya Waloda ne mukazi wa woyo kubanga jukira abo baganda ba Jaliya newe baba wasiza Jaliya era bate mwana nane ebintu byesaba kugenda mu munda mu aba abantu 5 saa baasa nnyo njaja sempite yite kungulu Tino Jaliya yabakolera embaga naffe tubikolera family zaffe. Ekyo is not a big deal. Big deal bakolera embaga kidoke ngambo beera nga babeera wamu bonna n'obateeka awaka nga wola naffe tuba wano inze King Shiba mama wa Shiba bakopolo kati bwe nali mpayo ze sente singa nazimuwa ndinzeka yandibadde asobola okuneegana n'agamba mukonja teyazimpa nazimuwa waliwo owa bode yatutwala ne wabeerawo Brina ne wabeerawo atasoja ne mukazi wa atasoja kuba babeeraawo awo mwaga amaka Jaliya ge yazimbira maama we kala azeegaana aveeyo agambe nti simuwangako miliyoni 1.5 tutegeere nti nze muyayi kale ambulire bwe nagenda ewaabwe ne banyingiza mu kikomera ne banfukamiza ne mpanika emikono ng'embwa nga Yesu ku musaalaba ne nfukamira ku tayiroozi kyokka ndi mulwadde oyo mukyala wa atasoja nagenda naleeta amata mu nju nali manyaga wanze nagawa embwa waliwo embwa ezaali ento balunda agabwa agazungu aganene nali manyaga kumpaga bwagandye nsola batano nze sabadde na tabbo kwabo bantu kubanga era eyo mu kikomera gye banyingiza n'okunzita baali basobola okunzitirayo tanu wange maama wa Jaliya gyabeera gwe boyi nga bakututteyo omukazi ali eyo bazimba apartment kalina ekomeeyo bamuteekeyo eriyo n'amazzi saidi eri ekyemmanga eno eriyo miti teriyo n'abantu banaku eriyo bagagga kakati eyo mu kikomera yokka baali basobola okunzitirayo kyevulaba kyenkugamba nti nabo mbeebaza nebaza atasoja obutankola kikyamu eyo Vivian oyo mukyala w'oyo atasoja mbeebaza n'okubetondera n'embetondera kubanga bo saalina na buzibu nabo era baŋŋamba nga mukunja okwewala ebizibu ebiddako sirika mukunja sirika ng'obalaba atasoja oyo teyandaga ku mbeera mbi yonna kyova olaba natunulanga ne ŋŋamba buli wenvayo n'enjogera ebintu bino atasoja gwe mba nsudde mu bizibu ne maama wa Jaliya ne mukazi wa atasoja kati ne ŋŋamba omusajja osirikako ume ekyasaddaka ensi yonna kenvume kabankyawe kambulwe ekyendya naye kambeere saddaka wa famire eyo nga ntunulamu n'abantu omanye eriyo abantu abagenda mu kyaki olw'okuba Jaliya Waloda asabirayo oli n'agamba Jaliya engeri kalina omutima omulungi oguyamba ate mugagga abeera mu Amerika asabira wagundi nange kaŋŋende kati nga ndaba wenvayo n'embyogera nabana abagenda mu kyaki ku lwabwe bajja kuddukayo era n'embisirikira ebbanga eryo lyonna Jaliya oyo yankolako mwana agantu gangi era yakomyewo e Uganda ng'amanyi bye yankola ku mulundi guli ne guno mbu bye bikyakola wano e Uganda omanyi omuwala olinnya ennyonyi n'akomawo e Uganda agenze ku NBS anyonoonyeyonoonya ayogedde ebigambo biyitirivu nnyo anjogeredde buli kiramu n'amala n'awaayo ne ssente mbu TV tenkyaza we yamala okunyonoona n'alinnya ennyonyi n'addayo mu Amerika
Nenkubira TV nengisaba enkyaze nange neeyogereko nga we baawuliriza sayidi ya Jali y'omulokole. TV negaana okunkyaza olw'okuba omugagga yawaddeyo ssente oyo Jali y'omulokole biliyoni ya w'omu Amerika. Kati ne guno omulundi we yakomyewo e Uganda. Omutima obwongo bwe nga bumugamba mbu Uganda ekyali awo ku mulembe gw'amativi mbojja kujja ovuyise oyo noone gundi omala ogenda otunda obuzigo bwo n'obujjaani. Yeerabidde nti Uganda byakyukamu kati tetukyetaaga bya TV mbwe kuyite. Wano wennyini TikTok yajja woyogera kino nga nkwanukula wali tetwalina wooyisa ddoboozi. Era ne ku mulundi guno kye yabadde akoze era kyabadde kipulaningi. Kubanga Alan Cruz we yabuuziza Jali yoyo ku interview nti ate ebya pressure mwali mufaaki. Yamugambye oyo tumuleke. We yamubuuziza ku mukunja munnange ow'empisa omukkakamu ayeetonda ne ku byataakola yatandikiddewo mukunja yanjigiriza Kampala yanfera $, simanyi $, triliyoni simanyi zikoze zitya nanjogerera bingi. Era ekikulaga nti newa Alan yataddeyo ssente baleme kundeeta. Alan bulijjo akola interview nyingi nga buli kye banjogeddeko linaabaako kyanjogeddeko ba kirungi oba kibi. Alan Cruz ankubira nga interview ewedde nanga mukunja bakuwageddeko ensonga bweti naye jangu naawe nkuwe platform otuule naawe abantu onnyonnyole mu mbeera eri balanced. Bannange Alan Cruz bukyanga bamaleyo interview essimu yange ndowooza ku olwo yasanguka mu ssimu ye. Kati gwe Jali yamulaba edduka kitegeeza yabadde akomyewo paati 2 yannyonoona luli n'amponinga n'okumponinga n'aŋŋamba gwe ŋŋenda kukomya. Kati ndowooza bulijjo wabeera mu Amerika n'asikulolinga ku ssimu ye n'alaba gwe yagamba okukomya ng'alinnyeko akanyonyi agenze ettaki ekkata okuyimba ne King Shiba. Ate siraba akanyonyi wawe kandirumidde Jali y'omulokole omugagga biliyoniya. Jali bw'aba atudde mu nnyonyi ezo ezimuvuga atuula eri mu babedde. Naye nze wemba newe natuula mu kanyonyi nga tugenda ekkata tolaba nti tuli bayimbi ba celebrity. Baatutuuza eri mu kirasha mu migugu bafulufiga gye batuula gye baatuteeka eyo gye twali. Naye era omuntu atuula mu bizinesi kiraasi ng'ali mu nnyonyi omutima gukyamuluma ng'alaba mukunja akyali mulamu atambuza ekintu kye. N'ekirala kino ekintu era Jali akyeno kiyigamu nze saagadde yingira mu bya Bulunoke kubanga ebya Buluno tubanga abazze kutweyambe tuwalane. Nze siwalanirako nga nabo we batanyambako nga banzita. Naye ebintu by'oyo Buluno Jali yakirina omuyigiriza nti bw'oba ogaggawadde ebintu ebimu byerekereze. Mukama wakuyamba n'akusitula werekereze. Nze wengera nga nfunye emmotoka nvuga emmotoka nga Jali yajaavuga. Omwana wa ghetto nanzibako kanankani ak'omutwalo ogumu oba nnusu kasanvu. Ate lwaki nkalemerako nnyo ne neerabira emmotoka gye nnina. Kati Jali olw'okuba tamanyi by'alina kwerekereza yawunzisa agambye Bulunoke mbu Bulunoke upcoming kyava yalemwa okuyimba tamanyi kuyimba. Ne yeerabira nti Jali alina brother we naye muyimbi. Naye amazima gali nti mukunja mukuliriza nnyo ekintu kino eky'obugagga naye nkubuulire mukunja. Omugagga we Uganda munnanga akusiba nga tolina musango n'abasirikale n'abagamba oyo abeereyo kambawo akawunga. America she's just like a normal businesswoman. Era bajjayo sente ku looni ne bongera mu business zaabwe ne bajjayo sente ku looni ne bagula amamotoka ne bagula n'amayumba bali ku mabanja basasula. Awo kono kankaba buusi. Production gye yabadde akoledde gundi video kolera production 2.8 million is very small change. Kubanga nze okunkolera bukolezi drop yange yali ya 2M, just a drop without even lyrics. Okitegeera. Kakati 2. Ate n'ekintu kino mukikuliriza nnyo kyova olabanga mubaleeta abo abantu okubeera nga babalinnya ku midway. Okiraba bajjayo sente bagenda mu banka ne bafuna loan ne bongera mu business zaabwe okwekulaakulanya naye looni babeera bazisasula ne ku mayumba. Okiraba. Kati wobonga nti waliwo omugagga we Uganda oba biki kubanga Uganda tukimanyi abantu bagula amayumba gaabwe cash bavuga emmotoka zaabwe cash tewali muntu ababanja okujjako kati ennaku zino byajja. Naye mulekerawo okuyita abantu abagagga nga ate nga bali nnomo. Abantu bali nomo, just nomo. Jali agenda banne bokka bakugamba nti ajja mbusimanyi wonna wooli akulaba banna ebintu biwanvu. You have to look the other way. Jali kunsesa.
Enkugambye kakati Bill Gates oba nyini TikTok oba nyini Amazon oba bine bitongole tongole bali awo ntino bali awo bakutunulidde mukunja. Mulekera okubeera nga muyita abantu abakopi buli we mubayita abagagga bibagenda ku mutwe ne batandika okukola ebyekisiru kyova olaba nga bavaayo ne bayogera ebyekisiru kati nze wabeewo omuntu omwajje nti ankolereko content nti atunda business wallahi nja kufa n'omuntu nja kukuba omuntu ne bajjajja bonna mbazukuseeyo mu bali mbanaanuule era woba ojja ntino simanyi bino bye mukoze mukunja ne Bruno K muno mbakolerako content mu muno simanyi mutunda ebintu byammwe nja kuba mbanaanuule ate mbakubira emyaka nga 10 n'ezo app ze muliko ezibasasula content waabwe wakusasulira tebabalimba ati no yo content waabwe gwe bakola nti abawabwerere Facebook ebawo obulango ne TikTok era wojjayo content waabwe n'omuteeka ku page yo bakuba ne copyrights. Mutegeera omugaggaani abantu bali ku mabanja abantu tebeebaka basasula mayumba gaabwe bongera mu business mukunja atidde mukunja tatya mukunja toyina wotyo mulaga nti ali mufiya mukunja oyogedde amazima go people abantu ababeera e Bulaaya omuntu yenna abeera e Bulaaya akola business ye bagenda mu banka ne babawa ssente amayumba gaba gaaki ga mortgage agasinga very few wanji leka amala okugambako mukunja akagamba akamu mwami mukunja sebaleko ssebo ndabye ka video kukootadde ku TikTok era nekufollowinga paka live yo naye mwami mukunja kituufu ekintu kyewayogedde nti omuntu eyakuyambako omuwa ekitiibwa naye mukuyambako wakwata ssente ezo n'ozizaayo kakati okuva n'olwaleero weewale ogambye mbwaze akakadde kamu kitundu kitegeeza bakubanja kamu kitundu anti tayogera nti akammanja ye yanyamba nali mulwadde najja ku kitanda ate kankugambe wuliriza waliwo nno n'akantu ke mutali kutegeera mmwe bantu mmwe aba abagagga asobola okujja nze we yanyamba nkugambye sente zajjirako obuyambi bwe bwajjirako obukwakkulizo tolina kuddamu kufuna buyambi walala kusaba buyambi waliwo abantu abaali bansuubiza nga ndi ku kitanda ne baŋŋamba mukunja tugaba kuyambako ku kitanda ye we yateekayo vidiyo n'agamba biiru ya mukunja y'eddwaliro yonna njikiri yalinze bali ne baddiikira yininga kati ate naawunzika nze gwagamba mbw anyambye buli kimu mbone wemba mponye agenda sigala ng'obulamu ankwatiridde jjukira bali ababadde bansanzeewo nga bakuyamba bonna akoze eki abasanyizaawo kaakati ate naye akugambye okuyamba ne bakuwa miliyoni 3 n'ozisiima kuba obadde tozirina ate mu kifo kya miliyoni 3 ogenda owulira ate bali ku mitimbagano agamba yakuwa miliyoni 10 na mmeka yakuwa miliyoni 10 bye bwagamba ebintu bino mwana birimu sayansi mungi weetaaga onywe ku mazzi agabuguma omutwe woowulira gutandise okubanga tegubitegeera onywayo otuzzi otubuguma yingini n'ekyamuka nodda ku live muna ebino ebintu bizibu nnyo okujja ekituufu kiva wala nnyo naye mwami mukunja nkubuulire abantu b'ensi bwe batyo in most cases omuntu aba yatandikira mu bwavu akasente n'akafuna obukulu eyo waliwo ebintu byebira ng'ayamba omunaku anti si yekka yakafunye obukulu bangi bakafunyeera obukulu nebuuza basudiru paleri abasajja baali awo bagagga bayambye abantu bangi baali bavuddeyo ne bagenda mu kamera nti nayamba gundi ne gundi kati lwaki tayomba ne sudiru mugagga munne lwaki atayomba ne mukunja ne puresha anti bwobwo obukopi bwobwo omusala emiribo yakugambye nti obukopi bwebwo basi bagagga mulekera okuwayiriza abantu they are just making money bannange like everybody else okitegeera abantu batunda bintu byabwe abantu baagala bino ebyonoonese bitambula era tebafaayo era basaddaaka batunda famire zaabwe
kitegeere nti no babeera batunda famire zaabwe okwo ku social media. Mwami Mukunja nkusaba kintu kimukakkana ebigambo bibeere bitono bunsi kuno buli omu alina omugaso. Yeah, wamma ekyo kituufu kusanga mu maaso eyo banene nakusanga mu maaso eyo. Just kakkana ebigambo bibeere bitini ekirungi wakiyalinze eya 1000s and 1000s of people bawulidde ekigambo. Tugenda kujja wano eno tukusuddiye naye wali eri oyingirawo bwogwa bwobumu. Okitegeera ebigambo bibeere bitini. Kkirize nti nakufeera Jaliya. Gwe tofunamu kwebuuza nti kuva 2021 ezo ze nakufeera kwendya. Saafeerayo kubalala. Bo lwaki tebajja ne boogera. Kubanga eno media tekyalina kyama. Ne gwe bakubidde empimo buliri jje nkyo bisanga ku TikTok. Eyajjemu olubuto omusanga ku TikTok. Gwe bakubye betting omusanga ku buli omu omusanga ku TikTok. Era wabulwayo avaayo ajja agambe nti Mukunja yanfera. Kuba mufere kyogamba miliyoni wemba namufera miliyoni zayogere 17 nakuta. Gwe miliyoni 17 ozifera n'okkuta ne zikumala. Singa mbadde nafera kawumbi oyinza okugamba yalekera akawumbi kaaliko kakyalya mpaka kati. Lwaki abalala bo si bafera? Kale Jali yagamba Bruno K yanfera. Jali yagamba pressure yanfera. Jali yagamba kali akawala ke bawo obujani katunde ka mufera. Jali yagamba oli omuvubuka gwe bakomye obulamu bwe yamufera. Naye abantu bonna bafera Jaliya. Now, what is it for the mean? Jaliya kwata family. Kuba tetukyalina kye tuwumbirira. Nze solution nagikuwadde gy'olina emukunzijawo. Kuba sikyalina kigenda kudda mabega. Ddira ensonyi ozifuula obusungu onyiige nnyo. Anti mwangamba mulina ab'amagye. Kibatwalira eddakiika mmeka? Nze bwe munjijjawo mumubeere ku duniya. Mubeere ku duniya mpaka bwe mulikola ki? Bwe muliko. Otherwise Jali abagagga bangi. Abantu bangi abayambyeko bannaabwe. Nina okulowoozaamu nti naawe baali bakuyambyeko. Naye ate tetulabangayo ku baakuyambako eyajja n'akulangira. Ninamu okulowooza mu mutima nti Jaliya naawe wali osobezzaako. Either mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Olaba wagenda n'otunda ebitundu by'ekyama Katonda n'akusonyiwa. N'oddayo mu kyaki n'ozaalibwa nga endiga empya. Naye gwe lwaki abaana b'abanno ffenna oyagala otulemesa obulamu? Gwe lwaki oyagala ffenna tuvunname? Gwe lowooza no ku TikTok gwe akwatiridde TikTok yonna n'Abannayuganda bonna. Abantu bangi batuyambyeko. Naffe ne tubaako be tuyambyeko. Ne be tuyambyeko nabo balinayo be bayambyeko. Kati buli omu agende ng'alangira. Sayakeyizi soko gye wano mangu. Sayakeyizi ono. Naye Sayona aleka y'anaatugambira ku mugagga munne. Naye ate Saya talangira. We nawe nangiramu nko. Nedda Mukunja. Ffe tuli ku kaalo ke kamu omukazi ajja. Nangiramu naawe. Mubeera kaalo ke kamu naye. No, like ffenna tuli wano eno. Nvaako wabula Mukunja sibiri. Nawe nangiramu nko manye nti era banaye abagagga mwenna mwazze tumalawo. Enkofiira yange wagabye ebintu tonnampa kintu. Enkofiira yange bling zonna zange. Omugagga atolowooza obulamu tukyalinawo wanaayogera kasita olabise omufere ggobooko era bangi kasi oyogera ku issu y'abafere kubanga ngaye mbagase wamu ebyabaawo Franco badde waliyo bimanyi tobitegedde leero. Mbiwulidde leero bwe sina kimanyi. Nze Saya gwe muntu gwe mmanyi akwata ekintu n'okiwa omuntu n'omanya nti ekyo nkiwaddeyo kigenze oba gwe tebakusobya. Tulina emitima gya njawulo.
mwana omukazi yandabisa nnyo era kyemanyi Saya naawe bulijjo obeereyo ng'oyagala okunyamba naye ng'omutima gukugamba mukunji ono kammale gayamba naye mufe toyamba ng'oyamba kusanyusa abantu oyamba just kuva ku mutima gwo ate oyambe ensi yonna yonna emanye nti nno wayambe what is it for the men omukazi ate nno yandabisa olabisa nno omuntu kale kiggwe tumanye bwali busungu kiwedde naye maama n'olinya ennyonyi nodda ogusooka n'olabisa mukunja n'ogirinya nodda mu Amerika n'okola obujaani n'oddamu n'ogirinya nodda e Uganda era n'otuukira ku mukunja mukunja onzita bannange mukunja ate nno nalowoozezaamu Saya naye ngamba omanye omuntu waba akusinga ssente n'amagezi ebiseera ebisinga aba agakusinga siwekiri waliwo abantu abatalina ssente naye nga balina obwongo obuzaale okimanyi tuyinza oba tulowooza Jaliya mukyakola mukyamu naye nga kwatundira obujaani oyagala kunjogeza bye sitamanyi anti raba kubanga ye yakomyewo mu Uganda tewali yategedde nti akomyewo era ekyategeezezza abantu nti akomyewo kwe kugenda ku interview n'agamba mukunja yanfera ne bulunoke kati mwe buli wamutandika oyomba buli omu n'ayogera Jaliya bambi mwa mutima mulungi ayamba abana Uganda tebasiima erinnya buli weritulendinga ng'eri akajaani kakola ki nedda soko oba mwabatamwebaza bambi omanyi naffe sente tuzikolera mu bugubi Saya Keys we bali kuleeta kibuuzo ekyo bwe bandeetera miliyoni 3 abo baganda ba Jaliya neebaza Jaliya nabalemerako nnyo mwebaze baganda be ne baŋŋamba togeza n'okola vidiyo n'emu ng'omwebaza konze lwaki simwebaza bo ne bagamba mbu ye mwana wa Katonda ne bandagawo ebifaananyi mbu asabira wa Nabbi Kakande mbu ye ebintu byabikola mu kyama tayagala byakwerabisa mbu gwe saba busabi Katonda amublessinga ayongere omublessinga nti olaba ye yavayo n'agamba yakuwa ezo ssente nawe wandikute obuvunaanyizibwa n'okola vidiyo ku TikTok ne weebaza okitegeera wadde ng'obadde tosobodde mukubira ssimu muganda we gwe bayita Atasoja we namulemerako ennyo ne mugamba omuntu ono byankoledde byamagero nnyo kamwebaze yakwata essimu ye n'aŋŋamba mwebaze ku ssimu ye eyiye gye yajja nayo wali tolina namba ye ate bampa namba ye bonna basaba enamba ne baŋŋamba gwe tofaayo yaalina enamba yo bw'anaaba akwetaaza ajja kukubira kati ebyo byonna nali sitegeera lwaki bankugira nze njogere naye nga baŋŋaana n'ebyokukola vidiyo nga bamanyi wenkola vidiyo mu kumwebaza nnyinza okwogera nti nno yampadde miliyoni mmeka miliyoni 3 ate nga bo agamba yabasindikira mmeka 17-15 yasooka gamba 10 mu 2021 kati ate we yakomyewo we yavudde ku nnyonyi ya luutu eno lindako yabizeemu oba just oli kusiikula lutalo lwegiri emyaka ejago muganda wange singa nali njagala kusiikuula lutalo singa bulijjo sirusiikuula yabizeemu olwakomyewo olwavudde ku nnyonyi bw'ati ng'akyawunyako n'amafuta ng'ayagala abannayuganda bategeere nnyo nga bwe ensi etegeere nga waali we yatuuse mu Uganda yagendeddewo ku interview wa Alan Cruz n'antandikako we yankomya we yantandikidde bannange Jaliya waakamala ennaku 3 mu Uganda naye tusula tuddukana bannange ennyonyi etuyambe etikko omwana oyo emuzze mu Amerika tutemu tuwone ebiddukano bannange emirembe gituweddeko abantu baddukana genda abo babbuluno bonna gye basula addukana oluddukana awaluka buwalusi Jaliya nakwezi ali mu Uganda banayo mugagga singa bannange ennyonyi oba etuyamba mutikka agende akati no kankubuulire twambu ffe tuli ku pressure nga Jaliya ali e Uganda abaganda bagamba agamyuka omutezi ge gamyuka n'akasolo baganda ba Jaliya gwe tomanyi ffe we tuba tuddukana teri ataddukana kino ffenna kitutwalira mu kuba gwe kyonomanya pressure ekuba eno yeekuba bali kyobola ba Jaliya we yavaayo n'agamba
gwe mukunja wonna woolinze nkufuna siminze nina bikingeera ebyo byagamba pressure mbu ye alagira bulagizi ddakiika buddakiika we yabiŋŋamba natuuka ku baganda ba Jaaliya awo nga ntutteyo ssente mama nnyabo Jaaliya ayogera ekigambo kimu baganda be bonna ne bavunnama baganda baabalenzi bonna ye waayogera ekigambo kimu teri amulaba mu kamwa teri ayinza yadde okumwa banaye omanyi Katonda mu famire. Oh my God. Naye bw'akomawo munange olw'okuba ye muganda waabwe ate munaye muba munaakola ki mulina oteekako simayiro naye nga be bamanyi obunkenke bwe baliko nga Jaaliya ye firstborn nawe era we batyo balina obubiri baba firstborn asigaleyo mu America nawe tukukuba nnyo ba firstborn yasoose ba firstborn mukunja omuntu n'ayimirira n'atandika okugamba mbu Abannayuganda tebayambika gwe obulenzi mukunja naguyamba yadde okuneebaza banaye abayamba Abannayuganda mugira muyamba baveeko yamba Abanigeria baba Nigeria batoleera nnyo lwaki oyamba abatasiima muyamba Abanigeria abantu bano batufuula ababi nga toli mubi Mami Emily Smith aze beerawo Mami Emily aze bannanga aliwa Mami Emily yampeereza akasente wano nangamba mukunja gulirako banno bashibaawo engege empuuta biki nafuka miraane ngamba maama mukama akuwangaaze maama era nalemwa kwebaza Jaaliya kyokka era Jaaliya n'ateebuuza lwaki mukunja ono tanneebazizza nga baganda be baŋŋaana ne vidiyo gye nakola ng'atandise oyomba gye napositinga bw'ati we yatandika ottabuka nenteekayo vidiyo munyonyola mami nali ngenda kwebaza oyo omuganda wo gwe watuma naŋŋaana era ye yakwata essimu ye n'andikoodinga naŋŋamba agenda bikusindikira nali naakakapositinga bwe nti okumanya agamyuka omutezi ge gamyuka n'akasolo abo baganda ba Jaaliya tebava ku social media njogera ntya Katonda nakati batulaba bankubirirawo essimu nga vidiyo tenatambulako yadde eddakiika 5 nankubira nanga mukunja Jaaliya omumanyi sasaayo vidiyo eyo nga nze sikimanyi nti bali yabawa ssente endala nange ne bampa ndala kati batya njogere baŋŋambanga kimu sirika toyogera omukulu yaganye omuddamu mukunja omukulu omumanyi buli we baateekangamu kali nti asabira wakakande ne ŋŋamba zaamu ne bulandi gye bakolanga bo tusabira mu kyaki bweti neŋŋamba kakati abasabirayo banaabiraba bati omuntu omu asobola okkittaputa mukunja n'oyogera bwoti sino Isaiah naye Mr. Gataliiko sino wuunaze kamusindikire guesting request so mukutwaliza awamu nze mwana bibadde byebyo era onoonya omukyamu mu nsonga eno asobola n'okkubula kubanga Jaaliya abadde tamanyi babba ssente nga ye Jaaliya amanyi waaweereza ssente nga wagamba yampa miliyoni 17 mbu mukunja yafuna ssente ekyo kikulaga kati nti n'abantu abalala bonna Jaaliya abaana b'abendi babadde avuma n'ayonoona n'abakomya obulamu bwabwe oba oliawo ekyantuukako ye ekyabatuukako nga ssente gwe bakugamba weebaze nti ofunye ssente bweziti ng'ate ssente asindikidde baganda be nabo ne bakuwa ndala baganda be bamala okuwa endala Jaaliya n'atandika okuvuma bo nga bakugamba toyogera ku Jaaliya w'omwogerako Jaaliya tomutegeera bulungi nga naawe ddeeno ng'ofa n'obulumi bwo ng'ensi evuma agataliiko sino nsanyusa okulaba yes nkulamusizza mukunja Emily nkulamusizza ababadde batamumanyi mbadde simusuubira nti asobola n'okujja ku live nsanyusa nnyo okulaba anko agataliiko Emily nkulamusizza my girlfriend bannange mwenna abateesa mbalamusizza kansooke kunenya mwami mukunja yakolamu ensobi Walda alabika yali akwetega n'olemu okusomera ebbaluwa mu bbaasa kati mu buli ngeri n'asunguwala kati mu kusunguwala alina okukugirayo ejjambiya yonna wabula gwe ng'omusajja mbadde nkusaba nti Walda omanye ekizibu kye nti yali yeetega ddiru n'eteyitamu ng'omusajja omugezi ng'omusajja omukulu nze be nabirabye nategedde nabirabirawo
nti omukyalo ono yali anoonya Mukunja abeereko kye bakola naye Mukunja ne yeefuula atamanyi kusoma bbaluwa mu bbaasa era ogwakusinga senga ebbaluwa wagisoma senga ebintu bitambula bulungi ekyo kimu ekyokubiri abantu bangi nnyo Mukunja abatuvumaganya mu butuufu omukyalo yakwata ssente n'azikuwa ng'alina ekigendererwa kye osanga kyali badde kiyitamu naye abafamire ne bazimba omutima Mukunja bamuwa batya ssente zino kkiriza obagaana mu nsonga eyo Walda talina musango wabula abaganda be babbi era Walda yanyiiga ye ng'alowooza ssente wazifuna ate nga ddiiru ye teyayitawo kati mu buli ngeri baganda be babi era nze mbadde nkusaba Mukunja oleme kwawukana ne Walda nga mukwano gwo kati ke yategedde ekyama amazima gali nti naye omutima kati waali gwekubye mu kavidiyo ako kookoze nze nkagoberedde okuva lwatandise paka lwakamaliriza kabadde kakulu nnyo walwawo okukakola nga nkuuma byama by'abantu munange nemeko tuleme tuuka eno yonna era weebale nnyo weebalire ddala ovuddeyo n'olaga ensi mu butuufu abantu babadde bayinza okukusalira omusango nga balowooza ggwe mubi naye ng'ate ne Walda si mubi wabula baganda be babbi wabula ffe abali e Bulaaya tuyige ssente zaffe ze tusindika tezituuka naye bw'oba oyamba omuntu lwaki baŋŋamba abo bennyini nti kuba nabagamba mumpe ennamba ya Jali yamwebazeeko ne baŋŋamba Jali yalina ennamba yo bw'anaaba akwetaaze era yajja kukubira mbeerawo ne neebuuzaamu ssente waaba yali ayamba Mukunja lwaki teyazisindikira Mukunja yali takuyamba Mukunja tubeere bantu bakulu oli musajja muyivu yali takuyamba yali agula saavisi ng'akwetega ddiru n'egaana okukwatayo yali takuyamba ssebo oli yakwata ssente yali agula saavisi Emiri okimanyi abakyala batono nnyo abasobola okwatula abakyala bayita mu bintu bingi omuntu omugezi n'amanya n'agamba nti wano waliwo ekyokulya wallahi billahi tallahi oyo omukazi yali yeetega Mukunja lwakuba bannayuganda baagala okutunuulira ekyokumpi oyo omukazi yali ayagala Mukunja amaze nkusaba taata nga bwamaze okwabya ekikuli ku mutima mbadde nkusaba ebiddirira beera nga bwasirikira ebyama saagala oyawukane na Walda kuba ayinza okubeera ng'alina good intentions gy'oli naye nga baganda be batakwagaliza obadde okubira muganda wa Walda essimu era nka walabye ka vidiyo ako omuyaye bw'alabye ng'omwabizza n'ajjako essimu ako essimu gy'aggyeeko ekusumuludde enjegere tubadde tulowooza bye wayogedde mu kavidiyo oyinza okubeera ng'ogassa ennotisi naye kavidiyo ako ng'oyogera n'omuyaayo oyo kalagidde ddala ekituufu nti babbi kubanga agambye nti bireke ate n'akuggyako nga tonnaba Mukunja mugezi atuukidde ku ssente nti muganda bw'ate akoze bw'ati oli n'amanya nti bigenda kuwanvuwa so Mr. Mukunja nze nkunenyaamu nti obutasoma bbaluwa mu bbaasa weeyisanga kibbebi omukyalo oyo ddiru ye n'ogitta kati bwe busungu bw'alina abantu abali e Bulaaya bwe batwe bakwana ye takukubira ssimu kugamba nti nkwagala kati muganda wange bambi balabika tebakukwanangako I'm very sorry neddemu yali agula service n'otokitegeera Emiri oli muntu mukulu nange ndi muntu mukulu bwe ntandika okwesesezaako Emiri otegeera ekigenderwa ng'omuntu omukulu otegeera kati lwaki teyafuna nnamba ye wabanga yali amwetega anti abakyala bazibu abakyala ayagala sooka afune olulayini ye tayatulanga ffe jjukira Jali alina omwami we alina omwami abakyala tebaatula
Ekyamazima kiri nti yali agula service ya Mukunja n'atabuuka. Ate omwami. Yes, Mukunja n'ekirala kye munenya kwe kukwata $1.5 n'agizaayo. Nganda omukazi alemedde katabuse ne ngamba we kibanga yekigenda okunvumya. Wakireka nkwata akasente. Nkamuddiza nveeko kumba ate we nakazaayo ne bennakawa. Nabo bakuba ku mumwa tebamugamba nti bambi omwana yakomezaawo emu ekitundu. Yes, kati Mukunja kino nze nsaba kati ompulirizeemu akagambo kamu. Omuntu yenna bw'agendanga mu media n'ayogera ku linnya lyo ne bw'aba akubanja $10,000,000 aba yeesasudde. Bw'okwata sente n'omuwa gw'obeera omugwagwa. Nze oli ne wabeera mmanja emitwalo simanyi $1,000,000 bimeka n'ageza n'ayogera erinnya lyange mu media aba yeesasudde ne bansimba ew'omulamuzi. Kuba erinnya liba ligenze. Omuntu aweebwa bibonerezo bya mirundi 2. Obeera omaze okwonona erinnya lyange ne be naakusasula tojja kulongoosa linnya lyange. Abantu bajja kugamba nakusasuddeko olwa pressure. Kati ekyo nkwegayiridde abaludde mu bubbi nga mafiya nga mugumu ne weeboogera ki ye agamba mwogere. Mukunja ensi yonna bwetyo bwetambula. Omuntu yenna akumanyiiranga n'akuteeka mu media olina musasulira mu media. N'ebikwatagana ku bbanja oli kasita akwogerako kiba kiwedde. Kiba kiwedde. Ne Eddie Mungu yakubajja mu katiba ki? Ati lwakuba temwagala kwogera mazima. Kati Waluda yawa Mukunja sente zonna ng'amuwaza ki mwana wa nnyina. Eddie nakugaana omumwa naye towulira. Ati yamuwaza ki? Mukunja yali mulwadde. Naye n'amanya nti nno bwe nzirabiriza emmotoka yange eno n'erama ejja kuntuusa e Kenya. Kati omuyaye n'atamanya nti emmotoka ebaagala mutuusa Kenya. Mannyoko watusaza. Eddie waliwo agambye nti Waluda yakumma akalango kyova omukatira. Ate Waluda simumanyi mulabidde ku Mukunja. Mukunja Eddie takuweteramu kubanga luwa agambye Eddie tebabanga bakumma akalango kyekikuba. Anti nze mulabidde ku Mukunja n'olinnya lye nalitandika diwulira ku Mukunja simulabangako. Mulabidde ku Mukunja. Omukulu ne we yakyalanga ku TV nga bw'amala okuba obulango bw'ebizigo n'obujaani obusala embuto topiki esigadde aba Mukunja nanyonona nayogera era bwe batemamu ne we yabadde ku interview ya Alan Cruz. Era wotunuulira abaatemyeyo ba TikTok abaabutemyeyo ku YouTube ne babuleeta eno ku TikTok. Baapositinze bungi naye era olaba Mukunja ng'akake kagenze so viral comment nyingi naye nga bonna abaliko ba motivation speaker bajaji baakunu bavuma Mukunja. Chairman Wanji Eddie. Kino njogera nga nkijja ku mutima. Omuyaye yali agula service ya Mukunja n'atasomera magundi mu bbaasa. Tulinze ndi musajja mukulu. Naye kaakati Eddie. Anyway, nja kusooka kwebaza host Mukunja webalepo kubanga ozokirialinga air. Sister waffe Emily jebaleko ne Saya ne comment section. Anzo okwawukamuko n'abalala nja sooka ntunuulira kiri ekifaananyi ky'okuyamba. Ebyo byonna nga tetunnaba bitunuulira. Bino byonna website zombi eza coin katuze tunuulire. Tusooke tugambe nti yasooka n'avaayo mu ba followers emitwalo gy'olina n'ayimirirawo mu kaseera akaki. Era nange ekyo nakimwebaliza ebbanga lyonna kwe kusirika mpaka ne leero. Omanyi ffe twagala nnyo bino ebyonoonyese n'abantu 5 bali kuno. Naye nga we mujja mu kaseera ako akazibu si buli omuntu ajja kubeerawo. Nze nja kusooka okwawukanako n'abalala nti tusooke tusiimeko. Kituufu ekyo kyamaanyi. Y'ensonga lwaki n'ebbanga lye mbaddewo towulirangako nti namuvumye newankubadde kati wenneewola ku bigambo bya Eddie nti abantu abali e Bulaayi eno osobola okusindika akasente abantu betulowooza nti bajja katuusa mu makubo amatuufu oluusi n'ekikayisa mu makubo amalala baagala amanye ddala Mukunja ono obuzibu bwalimu ddala butuufu oba si butuufu ate n'oluusi nga n'abantu abo tuludde nga tukolekana nabo ewaka naye ate ne twerabira nti abantu abo nabo oluusi batusobezzaako nnyo bali bubi. Yes tiwawulira mu interview omukyalo ono zaakoze
zonna obwongo bwe Uganda babbi kubanga bamukosezza nnyo. Anti kakati chairman olese ekintu ky'okuyamba Mukunja ekintu kyaliwo emyaka 3 emabega dwache essaawa zino bwe bakyaza omukyala boogera ku nsonga za Bruno akulembeza Mukunja. Anti kakati ngenda kugambayo ekintu kimu Eddie. Mu bigambo by'ogambye Abaganda be bano n'obagamba nti babbi. Tukakasa tutya nti abantu abo tebasigala nga bakuba Mukunja ono wooli munne. Oba gwe kituufu yamwetega gwomanyi ki oba bo bamanyi ekyama nga basigala bayonoona linnya lya Mukunja ne bapika mu oli obusungu. Anti n'ekirala kyeyanjagala kino okimanye. Families z'abantu abasinga obungi babeera e Uganda nga balina omuntu waabwe ali ebweru. Babeera bamuprotectinga nga laddu tebaagalira ddala connecting na muntu mulala atali wa family. Anti ekitegeeza ekyo lwaki n'abafamily bennyini balwanagana. Yensonga lwaki nze nkakasa si bya kubala audience nti Mukunja alina following nnene. Kituufu Mukunja alina following nnene. Naye noono omukyala si mugwagwa okugamba mbuno kangule service ya Mukunja nange njagale ku superstar. Service chibana. Ate oli mwana muto. Mukunja wamma nkubulira bino ebigambo oli mukyasobola okuddamu ne mukolegana kuba tetwamanya ngeri gye mwatandika kukolegana naye nze nja tunuulira ekifaananyi eky'okuyamba nti omuntu avaayo mu kaseera akazibu oba yawa mitwalo 2 oba 3 tusooke tusiimeko ekyo kyekyo wamma anti cheya ekyo kyoyogera kituufu tulina kitunuulira naye chairman omwana ono Mukunja mwana muto kuffe tumubuulira amazima ayige okusomera amabaluwa mu mabaasa. Emily ensonga zo buli omu zayogera ziri valid otukwata ku side endala kankukwatemu awo chairman. Nze amazima gali nti nkimanyi nti nno yamuyamba ngwera omuntu yenna woona olaba ku media naye era n'okubeera nti alina following era nakyo kubanga byali ya business ye ya internet. Okiwulidde ekyo ekyokwetega Mukunja ekyo sikiinaako bukakafu. Eddie alabika alaba nnyo pono nnyo Eddie alabika akuba nnyo akasabbuuni bwe buzibu naye nga jali yakuyamba akuyambe nga gwe okifunemu nti oterere naye afune sympathy ya following yo business ye yeyongera okutambula. Amazima gali nti chairman nti no abantu tuyina okubasiima nga bayambye abantu naye Emily kati njagala kino kisaazi no kanjogere ne Mukunja wano Mukunja ye mukati saazi no mubalanga mu nnamawulire oba bloga. Wallahi billahi tallahi teri muntu akwata sente n'akuwa mu Uganda nga akuyamba. Anti kati Eddie ngenda kamalirize ka point kano. Buli muntu bangi nnyo bakwata sente ne befuula abayambi nga babaze obulango oba nga babaze ekirala. Mukama wacho kati Eddie kankuyingiremu nange katono. Emily agambye business y'omukyala walode etambulira ku internet. Era mulimu n'abajja okugamba lwaki ayamba balina numbers. Internet etambulira ku kigambo kye bayita riding. Waliwo platform ezimu ng'ojja kugamba gundi mpisaamu ntumira just shout out olinga agisasulira. Kituufu nti lwaki yayamba Mukunja because nti amanyi Mukunja agenda kumuyonkako ko. Anti chairman kyowerabika kiriwo ekiti chairman njagala na kino tuleme kyerabira buli celebrity yenna Uganda Mukunja akimanyi alina amuteeka mu sente babateeka mu sente for shout out tubiri bantu bakulu. Anti kati Eddie okivugira side ndala ffenna tetujja kukkiriza side gy'okivugira. Anti kakati labayo gwe weebuuzeemu obusungu bwonna myaka 3. Obuzibu uliriza mucheya kati katubikulemukko katubikulemukko katugende mukko beya nnako katono nnyo.
katugendeko bbeya nnaku katono bannaye abannayuganda tetwagala successful stories ebirungi byokola kasita biyitirira ku kamera obuzibu bwa kamera buli wonoolaga obulamu obulungi in kamera abannayuganda bagenda kusympathizinga n'omunanyigirizibwa ekiri ekyo tegeeza ki zino wagulako emmotoka ne bakuba lwa mmotoka mpya ffe ffennyini abali kuno setwagala tusaakaanye nti obulamu bwona akendeeze ku kamera akendeeze ku zi interviews kubanga oyokyeramu edda chairman tasobola kendeeza kamera because kwekuva egune mali webeera eyiye kubanga osobola ogicontrollinga Emily business yagitambulizamu ezo interview because bannange chairman Edi soko ni kansoke mukwate mukati ni chairman omanyi lwaki tasobola kuleka kamera ati ne family ya asobola no gisaddaaka na biki kubanga ne Facebook emusasula ate n'ekirala Emily ngenda bagamba ye kintu kimu Emily osobola controllinga kamera yo ne togenda controllinga z'abalala Emily sawa zino kamera zino woziyitiriza tomanyi Edi kyagenda kubuuza tomanyi kyengenda kubuuza tomanyi Mukunja kyagenda kola ki kyagenda kubuuza nti saawa zino wadde bino byonna bibaddewo tukkirize ti kamera evuga sipiidi kamera segera ku bintu bino Emily nze mmanyi nti nno amazima g'enjogera galuma abantu naye mujja kizuula oluvannyuma nze mmaliriza pointi yange bwe nti Waluda 100 ku 100 ku psychology omutono gw'ennina yali yeetega Mukunja diru neegaana bwe busungu bw'alina ku Mukunja naye kati kankuka nange kankuddemu wano Edi gwe omukyalo oli owe Boston gwe muyita omugagga we Boston bwe yakuyimbulira ba blog okuvuma emyaka 10 na guno gwakana wo kyalina obusungu obyogerako yes kakati mwe we yabawa sente yabawa nti abeetega oba yabawa era nga naye abalabulanga obanga abalabulanga teyajjayo gundi receipts ntino yabawanga sente screenshots zibadde zitambula anti ngamba baani kituufu yabawa anti gwe ne bana abalala Emily yogera amazima walabako erinnya Edi oba wantina yawa Edi naye neebuuza gwe Edi gwe gwe wasonyiwa kubanga wakyogerera ebbanga nti omukyalo oyo yampendulira abantu ne bankuba abantu we babakola ebikyamu nga Jali yabwabalowooza mutwe gwe nti Mugunja yamufera era abajja kyogerako paka mu kabuli anti wuliriza Emily Mukunja yakwata sente n'atwala ewa maama wa Waluda era Waluda n'afuna information nti nno omusajja atutte ku sente obusungu ne butakkakkana nga Mukunja asirise talina kigambo kyonna kyayogerera ku Waluda kyokka yooli omukyalo obusungu ne bubeera nga bulinnya Mukunja asirise ate ng'olabye akutte sente n'awaayo omuntu ne bobeera wamuwola n'asasula ku bbanja okuwulinga n'ogamba omusajja ono alabika akeyalinga naye nze amaze muganda wange Mukunja okwawukanako n'abantu abalala saagala abantu opiniyoni yange mugibayi nga mugisapooti muli oli wa ddembe awuliriza nze nange ndi ku side yo chairman in the first place soke tukkirize nti yavaayo mu miliyoni 4 oba plus az'Abannayuganda najja okusevinga obulamu bwo ekyo yakola bulungi bulungi ekyo tukkirize Edi fena tukyebaza saagala nnyo okufollowinga crowd nange ndi ku side yo chairman nsooke nteekewo okusiima nti yavaayo mu bantu bonna at least n'agamba kasevinga obulamu bwa Mukunja nga bwolaba wafunamu issues ne wabaawo abantu abajja ne bagamba Mukunja talina kuba mu kkomera ffenna tulina weaknesses naye abamu ezaffe nti oba Mukunja ezo zijja mu kamera bajja situka n'ezawaluza zijja bajja situka naye nga bangi nnyo tukola ebintu bingi nnyo off camera ebisinga ne bino bye twogerako kakati kambuuze ddala Edi tusooke tuwulirize nti we tuddako ku sayidi y'abakyala ne muntu ali mu kurepresentinga diaspora oba kiki nti at least alina kyakoze yes kituufu naye kati kambuuze buli omu alina challenges ze Edi yes naye kati nange kambuuze
kyogamba chairman bonna abakyala abava wano ne bagenda Uganda ne bakwana abavubuka si bafumba e Bulaaya tubeere sinsiya bana bakulembeza nti wavudda mu fumbo bonna abali e Bulaaya abagenda Uganda ne bakwana abasajja bafumbo eyo nedda sijja kibayinga anti bwe kibayinga olw'ensonga zo nti nno muyinza okuba mutya Walda nze sirina gwe ntya nze njogera frankly tetulina gwe tulya naye tetugenda kuwaayiriza kye tutamanyiiko nze sibagambye mu supporting nze mpadde endowooza yange nti yali amwetega tunoonye solution tetujja kubeerawo nga tetulina facts naye ekituufu kiri nti nze Mukunja ekyandeese waggulu wamma nze ŋŋamba nti waliwo enkolagana yammwe yatandika abiri ate mukyasobola okuddawo ne mukolegana bulungi nga ffe oluusi tetuli nayo ti ensobi zina challenges zibaawo kyeyamani ekyo kye nasabye Mukunja muntandikwa nkusirika n'enkuliza oli mu Swidi Abaswidi tuwuliriza so kaakati wamma Mukunja nze kyenkugamba mbadde nkusaba busabi nti challenge zonna zino weeziri naye tukkirize tugaane tutunulire ekifaananyi kiri nti tunoonye emirembe mu kino ekintu bino byonna tujja kubyogera kuba twagala nnyo ebyonoonese twagala nnyo okugiwa omuliro naye ekituufu kiri nti ffenna tukirabye era abamu batandise okulaba weakness weeva nti omukyalo ono akasente ekituufu abadde akawa abantu naye baakayisaamu tebakatuusa ate ne bamwongerezaako omugambo omulala okwebaza nze essaawa zino soogerangako na mukyalo oyo mulaba bulabi si kugamba nti mukolera oba kiki wabula njogera ndowooza yange nganze nze omuntu ne waaba akutta omutwalo n'agumpa ngusiima nnyo naye waliwo Mukunja omuntu ayinza okukuvuma nga takutte yadde 5 bikuwa yes kati nange kanjogeremu oba nnyongere ensirike genda maaso Eddie nkubulira kakati Omukunja mu ntandikwa ddala nagambye bwe nti towasoma bbaluwa mu bbaasa naye nkusaba nti nno omukyalo oyo mukyayinza okukwatagana nga chairman bw'agambye nga kati otegedde oyinza okuba idea eyo obadde tennakuggira mu bwongo nze gye njogedde kubanga wano wonna tukuba buwi idea gwe weeronderemu kati nze nange nakusabye mu ntandikwa nti nno okyayinza okuddamu n'okwatagana n'omukyalo ono nga bwe yafuna ekirowoozo okukuwa ssente ezo era n'enkwebaza okusirika emyaka 3 mu ntandikwa nakwebazizza era n'enkwebaza okuvayo n'otuwa amazima naddala ku Muganda bye gwokubidde essimu yeetaddeko enjegere byonna n'enkusaba Mukunja okule mu birowoozo omuntu bw'akuwa kasoda sooka weebuuze lwaki akampadde ebyokuyamba tuleme kubeera baana bato nti n'oli ajjidde mu kuyamba kituufu yayamba naye ekigendera ky'omu kuyamba kye ki ongulidde empale kituufu empale ogingulidde naye ekigendererwa kiki omukyalo oyo muwala muto abagamba mbu mufumba e Bulaaya bonna abakyala abagenda e Uganda ne babagunda bonna bafumba e Bulaaya temutunyumiza mandaazi so omukyalo oyo yali agula saaviisi eyo noweema maaza kati musunguwavu bitya omanyi Mukunja totwala bigambo bya Eddie ayagala nnyo okumamirira Emiri nga we yagambye nti tujja kugendera ku bigambo bye talinaako bukakafu w'amazima naye nze muganda wange Mukunja mba nkwegayiridde kubanga kuliko n'essaawa zino tolaba tuli ku bya Jaliya ne mu comment section waliwo ajja otuuka naye ng'agenda tuuka mu maaso awo akuyambe ng'omukyalo oyo we yakola ki bwe yajja siwagira muze lwa muntu ate kuvaayo n'ayisaamu eggaali omuntu gw'ayambye ekyo sikiwagira oba okulabisa naye ate tutunuulire sayidi eno nti puresha eri wansi eno naawe ate Mukunja nkakasa olina kyewasensi nze oli musajja mugezi nti wadde omuntu ono yakuyisizaamu oba buli wajja ayisaamu naye ate olina kyongedde otegeera oluvannyuma lw'olutalo luno
nti waliwo baganda be bano babadde balina amapeesa ge bamukola ki ne bannaye mukunja okusinziira nga okulidde mu Uganda oli akuyamba akwata milioni 10 lumu n'azikuwa. Tubeere bantu bakulu milioni 10 sente oziyise bipapula. Remember he was sick, sigamambu yazimuwabu nga ne gavumenti ennamba eyamba na milioni 10. Oli aveeyo ng'agamba Bugambe Mukunja mulwadde bambika muyambe ne milioni 10. Gwali okirabye waka Mukunja okulidde mu Uganda. Ani yali akikoze? Oyo gwe kitandikirako. Ku milioni 5.5. Mama Fina nga yagulira SB emmotoka. Ani? Mama Fina nga yagulira SB for Kawundo. Ate nga gwe wavaayo n'otunula mu vidiyo gyerabiddeko mannyoko. N'ogamba ati no bakusimba ssente kamera zikutulamu ne bagaba mugabane. Ani akyogera? Oba wali okubiddwa? Ekyo kyose kyogerangako. Yale taata. Yambe sente si nnyingi nnyo. Emiri Osibo yamba. Emiri kankubuuzeeko sister wange Emiri. Oyagala nnengeza abantu nga omugagga wammwe. Emiri. Mbadde nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza sister. Ojjukira muganda waffe ono Mukunja nga bamukutte, ojjukira contribution gye wakola. Kyogamba naye wali omwetega. Ngamba Eddie nti we do it patriotically nga tewali ulterior motive. Ate tukoze eze sente milioni 10 zoyogerako Eddie ntono lwakubaffe tetwagala kulengeza ng'abo abagagga bammwe. Eyo y'ensobi yokka Emiri. Anti chairman nawe osiba okola contribution. Ne waliwo ekibeeramu motive. Lwaki gwe tebagamba nti olina guweetega? Gwe chairman olowooza nti ffenna bali wano tuli baana bato. Gwe nga nawe osiiba oyamba. Lwaki bagamba nga konti weetega? Mire emiliyoni asiiba ayamba nga sikyogera nga konti yeetega. Kati Eddie olina obukakafu. Ate gwe olina obukakafu nti yali ayamba. Ffenna twogera bwogezi. Ffe tuli ku mazima. Kale tulaga obukakafu nti yali ayamba. Obukakafu obulaba embeera mwe yali amuyambira. Obuwa. Nange obukakafu mbulaba nti yali yeetega. Eyo ndowooza yeera oli entitled ku opinion yo Eddie. Ate iyo ye mazima eriko obukakafu butulage. Anze yange erimu ya ku preachinga mirembe. Wabula Cheya. Ate yange. Go just oli ku diversion. Nsomesa muntu ayiga okusomera ayiga okulaba simirizi. Nti omuntu aseeka erisa aba akulabula. Akoze bw'ati aba akuyita. Eddie ekizibu olaba nnyo. Si bw'etambula. Nedda si bw'etambula Eddie lekera okulaba pooni lekerawo byebizibu ebyo. Kati omuntu osobola otya okulaba. Wabula bannaye. Ekizibu kyo Eddie kulaba nnyo pooni na busabu. Simulaba ndi ku mupiira gw'okunyagala okugamba nti Eddie omukyalo ono okuva byonna ng'ogaseeko ebya Bruno ebya Mukunja gw'olowooza talina kyayigidde mu ssaga eno. Okay. Kaakati ekyo ekibuuzo ekituufu kyeya. Obedda kye nninda. Njagala chairman omanye tulina abakyala e Uganda abanoonya omuntu yenna omumanyifu kino bwe kigaana ng'anoonya omulala. Njagala omukyala ssente z'atadde mu luyimba lw'oyo zibadde zisobola okukola akalango singa abadde anoonya kulanga bizigo bye. Kitegeeza tubeere bantu bakulu. Kitegeeza yataddemu ne ssente mu Bruno K erya ddala era ng'alina kyabala. Ezo ssente zikola bulango zizatadde mu Bruno K okukola video ne zisasula ba TikTok bonna internet n'agiddugaza obulango bwe. Singa abadde alina motive ya kulanga business ye. Tubeere bantu bakulu. Chairman wali olanzeko ku business. Toyinza kungamba bw'akutte ssente ezo zonna aziwadde Bruno K mbwalanga business. Business kikaaki. Bruno K ina following. Kifaananyi kya ssente mmeka? Milioni 2 n'emitwalo kinatu. Kubanga olina kyokkaatiriza emmeka. Anti kati vako okuva ku audio.
ogende ku mungoye ogende ebiseera byataddemu ebyo byonna tubibale nti sente afule ow'omuntu atuuliza ekifaananyi kuba oli mugamba esente empitirivu ennyo emmeka zonna zaataddemu sente kutono nnyo infact yabanyize ye nga ye yabanyize Emily ng'anyiga ki gw'omanyi okukwata $5,000,000 rafures nga z'otaddemu nti zisasula TikTok yonna nejjuza product zo nze nakola drop yange era nkola ennyimba zange but oluyimba lwange drop yange ya Emily Smith mazima meerere nagispendingirako obukadde 2 point just a drop. Emily bulijjo oli upcoming Cheya yaluddeyo okulumba studio. Can I have more? Yeah. Okitegedde Eddie Oba Mukunja. And a piece of that. Lwaki totuweera Emily collabo? Ate kati amma mukunja nze buva ku bino ebintu bya Eddie byayogera. Nze njaku Emily yagambye nti muyimbi. Nja kwebazaako wamma nti weebale. Onogamba nti bankolera akayimba it was a drop for my live streams. Kubanga nga sagala kuzannya nnyimba zammwe mmwe Eddie zibeerako copyright. Okitegedde. Kaakati bwe baba just drop nga tekuliko ne lyrics yali $2,000,000 naye oli video na video Cheya wanje kankunyo kambanyumizemu Emily waliwo guy era ali omukyala ali Bungereza eyo yayita omuyimbi e Uganda yamuteekamu sente n'alaba abantu ba promoter baffe sigenda mwogera linnya ne Cheya amumanyi n'amuteekamu sente n'amulinyisa paka Bungereza bwe batuuka e Bungereza omuvubuka n'agenda n'asula ewaddemu omulala omukyala n'akeera ewali omukyala gye yasuze n'amugamba nakutaddemu sente zange ojje nga ndi mwannyoko kakati oli omuyimbi yalowooza nti ono manager we naye omukyala yamubuuza nga ndi mwannyoko kati tubeere abantu abakulu nti nno bwe tulaba kale eyayera etegeeza kinti musana yeyo simbo ekizibu ekiriwo Eddie ekizibu olabika otambula nnyo n'emiyaayu mikwano gyo gy'osinga okulaba gyonna kirabika miyaayu baramusiza kale ssebo naye puroguramu n'agibaddeko n'agiwulidde Eddie ebyogera byonna Mr. Jari yabadde programu ya Alan namubuuza aliko kyenjagala kubuuza ku Mukunja gundi namugamba Jari anagamba mbuuza nagamba mbadde njagala kubuuza ku Mukunja Jari anagamba ebintu by'omusajja oyo nali nabimaliriza Alan namugamba njagala okola clarification kubanga sifunangako saidi yo Jari anamugamba yalaba akatambi nga Mukunja mulwadde muyamulaba nga mulwadde n'akwatikwako kwe contactinga brother we namugamba noonyeza Mukunja wewafuna Mukunja namugamba ayitaaga kulongoosibwa bwe yamugamba ayitaaga kulongoosibwa nebagenda wa Dr. Mulago ngu dokita namugamba ayitaaga $50,000 nebagenda gundi Jali anasindika $50,000 sente ngo bazisasula wa dokita tubaziwa na Mukunja bwe bamala kusasula sente ezo nebagamba Mukunja bagenda mulongoosa Jali anagamba yakwata sente endala n'azuwa Mukunja zakwejanjabya bw'aba namulongoosa sente zagenda kwebeesako wayitako wiiki emu oba wiiki 2 n'alaba Mukunja akomye ku internet ng'asaba obuyambi
n'addamu n'abuuza Mukunja n'agamba Mukunja wangamba biliyona eyetaagisa wa Dr. Kulongoosa ate lwaki okumawo mu mawulire kusaba obuyambi ate nga buli kimu kyonna n'akimaliriza. Mukunja n'amugamba biki sente zaako sirina kyakulya. Jaliya n'addamu n'asindika Mukunja wa maama we n'agamba ddayo omukadda kwe ku sente endala. Bigambo bya Jaliya bye nawulidde ng'ayogera ku gundi ku programu. Mukunja bwe bamukwata ne bamutwala wa maama wa Jaliya n'amwongerayo sente. Era nga tubona okuva weeks 2 endala n'addamu n'alaba Mukunja mu mawulire. Jaliya kwe kutabuka kwe kufuna information ngu sente zibatwala mu Mulago. Mukunja ngu yali mulwadde just ngu yakolegana ne dokita sente no bazirya. Kati Jaliya kwe kutabukira Mukunja ne batabuka. Okutuuka ne bakola ki ne baawukana. Kati Jaliya abadde tayogera ku Mukunja. Alan ye yambuuza ng'akola clarification eyo ng'amuwa information eyo. Naye sigamba yakomye okwogera ku Mukunja. Kubanga programu Mr. Don, tulabye abantu bangi betutuma n'akugamba nti gundi taliiyo naye nga gyali. Ab'enganda byo batyo bakola. Kati kitegeeza 15,000 mukyala ze yasindika bawe dokita tezaatuuka ne basalako communication ne bavunza Mukunje w'omukazi naye beeramu. Ekyo si kigaanye just mbadde nkuwa clarification ekiyayogedde sigaanye ebyayita amabega byonna naye nze mbadde nkuwa kugamba ngu yakomye okumwogera Alan ye yambuuziza kwe kwogera kubanga yagamba omuvubuka oyo byaggwa n'amala naye mbadde saagala kumwogerako. Alan n'agamba kola clarification tiyayogedde naye bye sente bazagenda zityawo bamukuba njawulo oba Mukunja tezamutuukako ekyo kisekyamanyi. Doni kankuweyo ne kano ka information. Abali mu communication nsobola okukyaza Mukunja nga twateeseza dda gojja okumbuuza ekibuuzo kino abantu baleme kugamba nti nno nze namuleese omwogerako. Ekyo bakiyita akakodo kabeera mu communication kati nga mu abasuubuzi temukitegeera. Era ensonga lwaki ogamba Alan yabuuzizza watyanga yamugambye ombuuza. Oli anti akubuuza nti nkubuuzeeko kino okubuuze nga temunatandika interview akubuuza what you are comfortable. Emily mu communication mulimu kino njagala okukuba Emily naye ate saagala nze nkikole ki ne mugamba teweerabira okumbuuza ekibuuzo kino nze Emily ebyo bw'obeera ng'oyingidde communication ebyo byonna chairman yabimanyi oli aleme kulowooza nti nze ndeese omulamwa nga njagala kwogera ku Mukunja era abantu bagambe oli eyamubuuzizza. Neze kati Eddie n'omukulu Uganda we bakujjako interview gwe boss kuba olina obbookyaayo ku mugaati. Okitegedde. Ate n'ekirala nze kati omukulu abadde mu reported speech sijja kuddamu nabiwuliddemukko naye nze ekikulu kya byonna nja sigala Mukunja muganda wange. Olaba engeri gye muhandolinzeemu ensonga eno gihandolinze bulungi professionally ate no respecting wadde oyogera ku mukyalo oyo Jaliya naye era olaga nti omurespectinga nga gundi era naye kyeyakoze Bruno. Era mu bino ebintu bino kyovula mbuuziza Eddie golowooza oluvannyuma lwa Sagene egenda muleka kyekimu talina kyagenda kuyigiramu. Era nkimanyi bulungi nti ayina we yeebase naye ne yeekyekinga n'alaba we yayokyezza. Era nze wembadde nkugambira nti funamu ekifo mu mutima gwo omusonyiwe olw'ebintu ebimu ebyo baganda be bano mikwano kubanga bano nabo bakubamukko ku kikono. Ate Chaya senga mbadde Mukunja mbadde ngenda kufunayo akadde nkubire Jaliya essimu mugambe nti Jaliya omanyi bye nayogedde ensonyiwa. Olaba Eddie kyojjo gye tulaze kubanga Mukunja mbadde sikiwagire era muntu andikwajjukira nakyogedde saagala ofiirwe Jaliya. Kati Eddie tolaba nti kati ate otandise okujja obwedda gye twatandikidde. Nedda nakyogedde mu ntandikwa Cheya. Kubanga tujja kulimba bano abantu bonna wootunulira emboozi ya Bulonoke
n'otunuulira eya Mukunja balina omukwano gwabwe ogusukka ku kino kye tulaba. Era saawa zino mwe mumuyambyeko ate kutegeera bantu be babadde adiiringa nabo era abaagala nnyo mwe kye mutannategeera. Nti gw'ogambye olina ebyama byoterese emyaka 3 naye ng'oprotekitinze abo abantu ate ababakubya. Kati saawa zino okuvaayo ne mwogera ensonga nga bweri ate naye mumuyambye buyambi mweno saga okubikkulako ebbaati otegeera bulijjo ekiri mu nnyumba. So obusungu oba emotions zino zireme kutudrivinga ate naawe okube. Naye Cheya. Kati Mukunja nze ndowooza Mukunja betwogedde ayizeemu naye kankulage Cheya. Olaba omukazi oyo bavudde n'atunula mu zikamera ez'enjawulo. Abayimbi bagenda okumugwira. Abayimbi ba Uganda kuba kati bategedde nti omukyalo ono avaako bagenda omugwira gwe tobamanyi. Naye nonga naye tagenda. Chairman, I had a point of clarification. Yes, sir. Mr. Doni reported this speech gyabaddawo. Mu buli mbeera yonna nga wazzeewo ekiri ne we tuba nga tuli wano nga we tuli nenfuna obutakanya ne chairman oba ne Sakeyizi oba ne Doni oba ne Mami Emily wabaawo woosanga nti omuntu we baba bamulopye kooti ebayita bameka babiri. Kooti eyita oluuyi oluwaabi n'oluuyi oluvunaanibwa. Kati enkola ya Jaliya ebadde bweti ebbanga lyonna. Jaliya bw'amanya eno platform emmala okwonoona omuntu okwogera byonna byenjagala agigendako. Bw'avaayo esigalayo order. Eyo platform gwe gwayogeddeko tolina kujooyogere mbu omugagga talabwa mu kamwa. Kino kye yakoze wa Alan Cruz. It is the same thing that she did in 2021. Bwe yalinnya ennyonyi n'akomawo n'agambye NBS yamukyaza. NBS yagenda omukyaza nga NBS naliwo mu haso y'endongo ngera bankyaza ku music wange n'ebirala. Gyali okuva we yava ku NBS n'enkuba obusimu nti nga we mumuwuliriza nange mumpeeyo ka chance nange oludda lwange baluwulire. NBS yagaana totale. Nennemerako nenfuna omuntu ali mu production kyali wange mpaka we yangamba amazima naye amukunja mpozzi ng'osobola owaayo sente ezisinga Jaliya ze yaguze. Yagambye tayagala mulaba mu kamwa. Era TV teyankyaza. N'alinnya ennyonyi n'addayo ebweru nze n'ensigala n'ekyo ekisago n'ensigala n'eyo damage Mukunja mufere what bla bla. Jaliya yagambye bw'ati. Jaliya bw'akomyewo for this second time as soon as she entered Uganda n'alumbirawo era ndowooza bamugambye kati ba YouTuber Alan Cruz yasinga kikuba era n'alumbe wa Alan Cruz. Agenzo tuuka ku Alan Cruz likewise with NBS nga we yantyazanga before era bwe yagenze wa Alan Cruz bulijjo Alan buli ekinjogerwako bwe bamala ekinjogerako bit good or worse nga nkubira Mukunja. Someone has said this and so. Can you come and clarify? Nga nanga mpa platform nga nange neeyogerako then nga issue esigala wakati w'abalabi. This time round kati tuli mu 4 days. Alan Cruz enamba yange eringanga gye baamugyeko. Can you for the writing? Mfunira power bank. Are you for the getting? Power bank mfunira right. Now what is it for the mean? Nti Jaliya mulamuzi alina obuyinza obungi ennyo obutaliiko nti kanoonyereze wabula ye asalawo mulundi gumu ono kye kino yakoze kino n'akusindika ku kalabba tofunye mukisa kubanga senga Jaliya yampa akakisa oba olyawo ne tuwogera behind cameras. Essaawa eno famire ya Jaliya yandibadde tewemuse kutuuka ku kino kubanga nze nkugambye we navaamu ebyo ebizibu nasipending a period approximately 1 year nga sirina kintu kyenkola ku duniya kuno ng'omulimu gwe nnina kukwata simu ne nkubira baganda ba Jaliya ne nkubira maama wa Jaliya
nsaba kisonyiwo mbasaba mbagaba nange nagamba maama wa Jalia nti mami engeri oli mulokole ffe tuli baana bo gwatuzaala ffenna tutuuze mpitanjije ne Jalia omuteke ku video call oba ku kolo yonna owulireko saidi yange otutabaganye Jalia ne wangamba ekigambo kimu nti mukunja nkusonyiye kimala omukazi yatuuka ne ku level egamba toddanga mukuba ku simu yange nenga anti kati mukunja kankubuuza ekibuuzo gwolowooza maama musanyufu okubeera nga muwala we akukuta ne mukunja ate nga ye abaliisa beeramu anti kati ku byonna byonna nga we byali kale maama newe yandibadde oba tayagala mukunja mu famire yo banga talina kyatayagala still maama yandisigadde azanya loolo ye nga maama nti we nakwata sente ziri n'enzizaayo $1,500,000 natuuka ewa mami nga n'amazzi gampiseemu oyo mutabani we n'ambuuza n'angamba bo baali bamanyi n'okwefukira neefukidde nga ntonya najjira ku kabooda twaliko 2 n'eyali atuvuga ye wookusatu bwe ntuuka bagamba nali nsuubira nganze nti ku mbeera gye nali ndimu wakiri akasente yandigambye mutabani byebyo byabaddewo naye genda mu ddwaliro bakujjanjaba omukyala yasika $1,500,000 n'agitwala era n'ekyo tekyannuma ekinnuma ate nayo ne bagiteeka ku mumwa ne batagamba muwala waabwe nti omwana ono kale nga wogamba nti yakusobya oba yadde yakusobya naye ayawukanyeeko ku balala akomezaawo okwo era asabye ekisonyiwo era agambye ne ka balansi bw'awona asobola okukola namaanyi alwana akakomyewo bano baganda ba Jalia balwananga kimu siddayo eri kuba bamanya nti nga nze simanyi nti kye bava bankugira bamanyi connection yonna engatta ku maama waabwe oba ku Jalia nja kwogera sente ze nafuna ezisukka ku Jalia ze yabawa era nze okumanya n'omuwendo gwa sente omulungi kamera zino tuzivumirira nti zaleetedde Jalia emiwunyo naye ate nazo zaatuyambye Jalia okutegeera nti sente bulijjo ab'enganda ze yebazikavula Jalia tajolonze nze nzekka Jalia ayonoonya abantu bangi nti omuntu ne waaba mutono nga wolaba kamukunja bwe ndwala oba n'enfa kirizagana waliwo abasula enjala kuba waliwo abanfiidingako kati Jalia ne waaba mugagga ng'alabirira Uganda yonna noono omutono alina abamu kuba ffenna tuli under Museveni deni neno omuntu omunaku owa bulijjo kyovulaba omuntu ayinza okukaaba ennyo nga taata we afudde n'atakaaba nnyo lwa Museveni lwaki nti naye taata we yabadde amuwa ekyokulya yamuweerera yamujjanjaba yamugulira olugoye Jalia ekintu kino takikoze ku muntu omu azze akikola repeatedly kati waawalala wennenyeza Jalia ng'omuntu weewano nti Jalia bw'obanga oli mulokole nga si bulokole obw'oku kamera si bulokole obw'oku sitatasi si bulokole obw'oku YouTube kubanga Katonda talaba YouTube Katonda talaba status Katonda talaba interview Katonda alaba ki